Weewaawo akati ekitambo kyekki oba Kabaka Bulamu kyekki, kubanga ono agambye nti saba okunjawulira oba amannya ga Kabaka Bulamu, oba n'agamba nti osobola okusamirira ekitambo ne kivaawo. Omukyala nno yenna amala era alina ekirooto ky'atuwadde nga kyavudde wa maama we. Maama we yaloose omusajja ndowooza ng'ali mu ssaati ya bbulu ng'ali ku kalina waggulu naye ng'agiriko nga yinginiya waayo. Ekirooto ky'ono omukyala kibadde tekitegeerekeka bulungi kubanga n'omulamwa kwali gunsobedde. Ate bw'amaze n'aga nti omusajja oyo bw'abanga kyekitambo kisamirirwa ne kivaawo, kale nno binsobedde, kati nze kankunnyonnyola bye mmanyi oba engeri gye nsobola okwefumiitirizaamu ekirooto kyo. Naye empagyo embuuza gy'obuuzizza n'obubaka engeri gy'obuwadde obwa maama wo tebiraze bulambulukufu, kati nze kankozese bumanyi. Omusajja Kabaka oba Kabaka Bulamu atambulira mu makubo mangi era kyefuula era yeefuulira mu kkala nnyingi. Amaanyi ago aga Kabaka geeyubulira mu makooyi agatandikirwako ag'obulabe ti waliwo kye tuyita ekitambo era ng'ekyo kye kigwa mu kkooyi lino wammanga. Waliwo kye tuyita kitaka kya nawansi. Kitaka kya nawansi ge maanyi ag'owansi mu ttaka mwe muva entaana, binnya, biki, matooyi, kitaka kya nawansi. N'obawo kye tuyita kinene kya wanga. Kinene kya wanga kwe kufuna ebikangabwa mu famire ebibadde tebiteeberezeka nga mwannyoko bw'anaakwata omwana wa myezi 3 kiba kinene kya wanga. Era baga nti tusindiikirize kinene kya wanga. Watugambe nti omusajja abadde ku kyalo yakutte ente kinene kya wanga. Era baga nti tugobe kinene kya wanga ku kyalo, ekinene kya wanga ku kyalo. Oba nno omunyiivu buba bususse mu famire okuvaamu omuntu n'akwata ente oba n'akwata embuzi oba ne bamusanga yeeberese ku kaana ka myezi 3 temutera bawulira nga babasiba. Okitegedde abasajja baakaggwa ensonyi baga nti omusajja yabadde akola waka n'ayagala ebbujje, mwana wa myezi 4, mukama we yadde amulesse waka, bamusanze amuyozizza. Ekyo kye bayita ekinene kya wanga. Tusindiikirize kinene kya wanga tukigobe ku kyalo. Okusindiikiriza kinene kya wanga kati abantu bwe bati abakola ebintu ebibadde tebiteeberezeka kye bayita kinene kya wanga. Ate kinene nnyumba kwe kusanga ebintu ebinene mu famire ebitateeberezeka, okugeza nga omwana bw'anatta kitaawe n'amutemako omutwe, omwana bw'anatta ssengaawe, omwana bw'anaawa bakadde be obutwa. Ekintu ekiri mu famire ekinene ekisusse, ekinene nnyumba ti ebintu ebyo bya mu nju. Kinene nnyumba ti mu kika mufuna ebikangabwa ebitalowoozeka ng'abantu bwe banaafa babiri omulundi ogumu, akisidenti bw'eneegwa ku kkubo nga mulimu abafamire emu, taata maama n'abaana ne bagwa ku kabenje, oba nga bwe munaaziika abantu babiri omulundi gumu mu famire emu. Ekyo kye bayita kinene nnyumba. Mu famire omwo mubaamu ebbanja eddene ennyo eritalowoozeka naye nga ago gonna makowe tuli mu gakumenyera. Okitegedde? Kati ebyo byonna bye bigwira ddala mu kitundu ekiyitibwa ekitambo. Kitaka kya nawansi, kinene nnyumba, kinene batenda. Era ekinene batenda era nakyo kiba mu famire ekifaanagana ng'omwana bw'anaava waggulu ku kalina ne yeekubawo wansi, oluusi n'ayabika naye nga yeesudde yekka, awulira ekintu ekimugamba nti wanuka enoogwe, era kituufu n'agwa. Oba ne weeteekamu omuguwa, omuntu ne yeeteekamu omuguwa mu famire oba n'atemako taata w'omutwe, kinene batenda
kinene nnyumba kyonna kitwalira omulundi gumu. Twali 10 Walumba asomba, twali 10 Sigadde omu jjajja asomba, twali 10 Walumba asomba, twali 10 Sigadde omu. Ekintu ekifaanaganako bwe kityo kitegeeza nti tabasomba mu bulungi, abasomba temwetegese, abasomba mu bubi. Ekituntundu ekyo eky'ekitambo kigatta obwa kitaka kya Nawansi, kinene nnyumba, kinene Batenda, kinene Kyawanga, kyekitundu ekizinga byonna ne kifuuka Walumbe. Eryo n'ekkowe lya Walumbe, egyo na mitego gya Walumbe. Okitegedde? Era mwe muva ekintu kye tuyita ekitambo, ekitambirirwa. Ekitambo kitegeeza ekintu ekitambirirwa, ekintu ky'otalaba. Era mu Bukatuliki tulinayo ekintu kye baga nti ekitambiro kya mmisa. Kitambiro kya mmisa basookawo akooto nga kalimu akabaani, faaza n'akawuuba ne kanyooka. Okusobola okutambirira ekyo, omukka gw'akabaani gwe guza okusa emyoyo gyonna kagibeere gy'Abazungu. Era omuwafu muti mukulu nnyo mu butalabika. Omuwafu gugatta amawanga gonna. Omuwafu guvaako akabaani akagatta amawanga gonna ku lukalu lw'ensi yonna, oba the whole world. Okitegedde? Akabaani kagattaganya amawanga gonna, oba Bawarabu oba baki, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Akabaani ke kagatta emyoyo gyonna okugigatta awamu. Era Omukatuliki yatuula n'abala naga tukoze tutya okutwala eddiini etali waabwe waayo, oba tugambe nti mu mawanga g'Abafirika n'amawanga amalala gatwetoolodde tulitabagananga tutya nabo, tulifuuka tutya mikwano gyabwe, balifuuka batya baganda baffe. Okitegedde? Omuzungu yatuula n'abala ng'aleeta eddiini kuno. Era mu kyaki faaza bw'asooka akabaani emizimu tegikuba bantu. Okitegedde? Ye ddiini eyatuula n'ebala awamu n'ey'Obusiraamu. Nti bwe tuba tufunye abagoberezi tulikola tutya lubaala obutabatuggyako. Waliwo ekyoto ekitambula mu buwangwa n'ennono, ekyoto ekitambula mmindi. Ekyoto ekitambula, era emmindi eyitibwa ekyoto ky'abatabaazi. Abamu nno baddira obumindi bw'obuti ne bagaa nti ke kamindi k'abatabaazi, naye emmindi kye bayita ekyoto ky'abatabaazi, kuba emmindi kye kintu ky'oteeka mu nsawo n'otuuka ewantu oba ttale oba okyadde wammwe n'ogikoleeza n'eyaka. Kyekyoto ky'abatabaazi. Emmindi yonna eyitibwa ekyoto ky'abatabaazi. Era nga bw'oteekamu eryanda nga mulimu taaba, aboota babeera boota, n'abanywa babeera banywa, oba kye twandiisa okuleesa, abaleesa babeera baleesa. Okitegedde? Kati ne kino nakyo bwe kiri. Akabaani, Omuwarabu akuma akabaani era akuma akooto, Omukatuliki akuma akooto, Omusamize akuma akooto. Akooto ako kalimu ki? Nti kekooteza misambwa. Omukatuliki naye ekyoto akiyina, ekyoteza misambwa. Omukatuliki bw'akiwuuba oba faaza n'akiwuuba, abagoberezi ne bakoteka emitwe, kubanga akiwuuba wano ng'abagoberezi bagamusimbye amaaso. Bw'amala okukiwuuba abagoberezi ne baweta ku nsingo. Kitegeeza n'ebikuliko, ebikuliko bali baakibala, faaza ye mukulu y'abakulira. Bw'amala okugolola akooto mu bbanga ne kanyooka, muweta ku nsingo, ekiraga nti aba balinamu 5. Kasita oweta ku nsingo jjajjaawo abagenda kukkiririza mu ekyo. Akati baatuula butuuzi ne babala biki ebisobola okugattaganya ensi eno, oba olukalu lw'ensi eno, oba olukalu lwa Afirika. Nti wabangawo ebintu ebirina okugatta emyoyo ne gifuuka egyawamu, oba ne bafuuka baganda baffe. Kooto, kabaani. Kakati balina ekintu kye bayita ekitambiro kya mmisa. Amadiini gye gava buwangwa, ekitambiro kya mmisa kitegeeza ekitambiro oba ettambiro oba ettambiro liba lya bisolo. Ettambiro ndoza lya bisolo, kino kitambiro. Ekitambiro kya mmisa mwe muva ekintu ekitambo. Ekitambo kyekyo ky'otalaba. Ekitambo kye kitambirirwa. Kyokka ekitambo kimala ne kinyiiga. Okitegedde? Okutambirira ky'otalaba, okuteeka omwenge ewantu naye nga tolabye mumwa gugunywa,
wabula gwonywako ogusigadde n'ogulekawo. Okwokya ennyama ku kyoto tugambe ya ddungu, evvumba eryo obeera mu kutambirira ekyo kyotalaba. Okitegedde? Kakati ekitambo mu buwangwa n'ennono mwe muva ekintu ekigattaganya lubaale yenna. Ekitambo tekiba kya bulabe. Ekitambo tekitegeeza nti akiina aba ali abantu. Abantu bangi baliko ekitambo. Ekitambo kye tuyita eky'omunju. Abantu abalya bannaabwe be batuddeko ekituntundu ky'ekitambo ekinyiikaavu. Abalya bannaabwe kantu nako kannyumira abalya bannaabwe. Kati ng'obaaga wali omuntu nga ntandika okusolobeza ku ttooke nga nteekamu n'akanzaali. Bw'oba olaba kijja nga nteekamu akanzaali ne kakkalali nga ndi mu kuwuuta ssavu. Essavu ly'empuuta nga lya nnalumansi. Ate nno oyinza okusanga abaami ab'amaddu nga bwe baleeta omufu, njogerereyo mu basezi, bwe baleeta omufu yagamba nja kulya kifo kiriko bukyala oba nja kulya kifo kiriko bbeere oba ku bbina. Omusezi asobola okutunuulira ku bbina nga liriko ennyama nnyingi naga nze ntemera ku bbina, tugambe bagabana, naga nze ntemera awo ku bbina. Kati kye simanyi oba bw'oba ofumba enva ebbina balyoza ne litukula, kuba ebbina teritera kutukula. Okitegedde? Kati kye simanyi oba ebbina bo balyoza ne litukula. Naye ndowooza engeri gy'aba alinnyiddwako ekitambo kino aba ebyo tabiwuliza, kuba ate omuntu gy'oliira omuntu amaze emyezi 3 ku ndiri, naawe nno oba oli aguzibwa. Omuntu amaze emyezi 3 ku ndiri, yenna aweddeyo asigazizza liiso. Afudde bamuleese waka bamusuzizza ennaku 2, bamuziise mu ntaana amazemu ennaku 2, omusezi amunonye. Oyo olaba oba olina mulya ng'oliko ekikuliko, bw'oba toliko kikuliko oyinza obutamulya. Ate alabikanuza bamusiikisa butto mungi, kuba ku kitanda omazeeko emyezi 3, bakusuzizza ennaku 2, bakuziise wansi omazeeyo ennaku 2. Abaffe okusikulya aguzibwa. Oyinza obbasanga bagabana, oli n'agamba nze bansalire ku bbina kwe kulya ennyama. Bw'aba mukyala oli n'agamba nze bampe ku bukyala awo, temaawo ku bukyala. Okitegedde? Okwo nno kulya aguzibwa. Kale kati obukyala olyamu ki? Naye ate omusezi ayinza okuga nti bwe businga okuwooma, kuba oyinza obbusanga tebuliimu ggumba, toyinza busanga nga buwooma nga akabondobondo k'empuuta. Okitegedde? Oyinza okusanga bye bifo basinga okulya. Bwe tolaba nga bw'obeera ggwe ng'ekintu ekyo tekinyuma, okoze ettooke wali naye ng'ettooke olikoze omanye otaddemu n'akanzaali ne kakkalali nti tulya nnalumansi, tolaba ng'oyinza n'okuyiwa olutiko. Kale nno abantu okulya bannaabwe kyajja nga kibonerezo oluvannyuma lwa walumbe okunyiiga. Ekintu ky'okulya bannaffe olubereberye walumbe ng'amaze okunyiigira abantu oluvannyuma lw'okwekumamu ogutaaka okumuyigga. Walumbe yanyiiga n'abadda mu butalabika, era abaamujeemera abatatuukiriza by'ayagala baatandika obusezi. Okitegedde? Walumbe ye mulangira omukulu era abalangira abakulu be basingamu obusezi. Okitegedde? Era abantu abatuddeko amaanyi g'Obwakabaka tebaziika, tebalaba ku mufu, kubanga bw'amala okukusonyiwa ekibonerezo ekyo n'okiyitamu taddamu kukkiriza kgenda mu maziika. Kyokka amaziika ago bategeeza kgenda ku ntaana n'okutunula ku bafu. Naye osobola okugenda n'oziika naye n'osigala ng'oyimiridde no mu bitooke kasitoba nga togenze wali keesi oba nga togenze kusima oba okuyiwayo ettaka. Abantu abatuddeko omulangira oyo Kabaka. Kabaka ye mulangira omukulu era bw'aba akyatudde mu kitundu ky'ekitambo kiyitibwa ekirangira ekikulu, ekirangira ekikulira abalangira bonna. Okitegedde? Era mu Bwakabaka bw'ensi tugambe bakabaka ba Muswati, bakabaka ba Nsiiki, bakabaka ba Ronald Mwenda Mutebi tebaziika, tebalaba ku bafu. Lwaki? Nti bakabaka be batudde mu kisiikirize kya Walumbe, talaba ku mufu.
omuntu aliko emmandwa afaanagana omuntu aliko obwakabaka. Aliko emmandwa ng'atuddeko omutwe gwa kabaka talaba ku mufuta ziika. Amaziika asobola okugagendamu naye aba alina okwewala okulinaana wali we bakaabira. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno gwe yabuuziza ku kyekitambo kunnyonnyola ebintu bino bikwate bulungi oba tobikutte obiddiŋŋane. Ekitambo bagenda bakugamba nti jjajjammwe yajja n'ekitambo kituufu naye ate akikugambye akikwanjululizza yajja nakyatya. Omukyala yajja n'ekitambo awaka. Bw'owasa omukazi omwana gw'azaala n'ajjirako omwana owookubiri, omwana owookubiri kye kitambo. Era ekitambo ekyo mwe muva omulongo kisiikirize, mwe muva ekituntundu ky'omulongo kitooke, kiteerera Nansukusa abagwa mu kkowe eryo. Kisiikirize ye mwana atambula ne mwana munne omulamu atambula ku nsi. Ekitambo ekyo kitudde mu kituntundu eky'amaanyi g'ensi ag'olubereberye ye mwana owookubiri. Okitegedde omwana azaaliddwa muntu naye azaaliddwako omwana owookubiri. Oyo nno omwana owookubiri yatuviiriddeko ennyo amabanja ga Kabaka Bulamu okusituka ennaku zino. Kubanga omwana owookubiri agayaaliriddwa nnyo, abantu bamusuula mu malwaliro tebakyamufugika ku kitooke. So nga ekitooke kye kituddeko obwamaama Nakitembe obulezi bw'omwana oyo. Maama Nakitembe omulimu gwe kulera mwana oyo. Era kyova olaba nga omwana oyo bw'aba akubanja oloota nnyo ensuku, oloota oli mu nsuku. Okitegedde okuloota ng'oli mu nsuku, omwana ono gwe baakuzaala naye asajja kudde akuzzaayo mu nsuku omunone. Okitegedde ebintu bino byetaaga okumanya n'obukugu obw'ekika ekya waggulu. Lwaki omuntu bw'okula oloota ensuku n'oloota ebitooke n'oloota amatooke n'oloota nga osimye ebinnya mu nnimiro ogenda kusimba endokusa z'ebitooke? Kyekki nti buli lw'okula omwana ono owookubiri aba akuze. Otandika ensi ng'oli mwana muto oyiga okusimbula enjuba ng'ekkubyemu n'olaba akasiikirize nga kato, n'ogenda ng'ovubuka oli mu P6 ekisiikirize nakyo n'okiraba nga kikuze, n'ovubukira ddala n'ekisiikirize n'olaba nga nakyo bw'otambula mu kkubo kiwanvuye. Oyo ye mwana atali kuvaako, ye mwana gwe wazaalibwa naye. Kati singa omwana oyo aba yasuulibwa mu malwaliro, ekisiikirize kino buli lw'otambula nakyo tekikuzza waka. Ekisiikirize nakyo kiba kikusika kikuzza bweru kube wakati kirinayo butuulo. Kale no kyebava bagamba nti mufugike abaana abookubiri ewammwe. Okufugika kwe kufuga osobole okwefuga abaana bo ly'eddagala ekkulu. Okitegedde kakati akatundutundu kano ke tubadde twogerako ak'ekitambo. Ekitambo lwaki abantu ennaku zino Kabaka abaluma nnyo nti bajjajjaffe ababaddewo nga basamira buli lwabadde alabawo ekitambo nga kiyimiridde mu kkubo ly'empewo ng'agamba katusooke tukizze ku bbali tukolere omwaganya lubaala ajja ayogere. Ekintu kyozza ku bbali azze okusamira ayita nakyo ye mulongo kisiikirize, ye mwana owookubiri eyafugikibwa ku kitooke. Okitegedde kati bagenda ne bagamba nti waliwo ekiddugavu ekitudde mu kkubo ly'empewo tezijja kwogera. Tukole emikolo kisooke kidde ku bbali nga bakutuma lubugo luddugavu nga bafuna ekintu kye basiba. Kakati embeera eyo abalongo abo baatuuka ne banyiiga mwe muva ekintu kye bayita kabaka. Kubanga omuzadde bw'aba akuzaala omukazi n'ogirako omwana owookubiri, omuzadde atudde mu kkowe erya maama w'ensi eno Nambi yajja ne mwannyina Walumbe. Mwannyina Walumbe mu butonde bw'ensi bw'oba ozaala ye mwana owookubiri. Walumbe ye yalyanga banne. Omulongo oyo owookubiri obutakulya n'obutalya bantu banno. Ebiseera ebisinga obungi bw'oloota ennyama obanga ennyama tetegeerekeka olina okujja ku kitooke n'ogabulako ennyama n'akabya k'amata wansi n'amagi 4. Bwe batyo bwe bagabulamu omulongo kitooke. Era omulongo kitooke yabaloosa ensuku, yabaloosa ebitooke. Okitegedde kasita ofuna obuvunaanyizibwa tugambe oli mwana wa buwala n'ofumbirwa n'ozaala omwana lubaale ng'asituka, kubanga oba ovudde mu baana oba osajja kudde kisiikiriza ono ng'asituka ng'atandika okkubanja. Ebiseera ebisinga lubaale asituka omaze kufuna buvunaanyizibwa obw'amaka. Oluzaala omwana asooka lubaale gye yali yeekwese ng'avaayo, ebintu nga bisituka by'otaamanya, bulijjo by'otasuubira, bulijjo by'otamanyi, ng'otandika okufuna ebizibu eby'enjawulo. Oluzaala omwana ono oba okuze
ekikulaga nti okuza omwana gwaleka ku kitooke ng'atandika okuyigga n'okkubanja. Okitegedde? Kakati ono maama w'omusajja gwe yaloose ng'ali ku kalina yabadde mu ssaati ya bbulu. Omusajja yabadde ku kalina ng'alinga ye yinginiya. Ekirooto kino ekya maama wo kitegeeza nti maama wo yalina obuvunaanyizibwa obwamutikkibwa okuva mu lubuto lwa nnyina, okuva mu kika gy'azaalwa. Maama wammwe n'abigayaalirira. Obugayaavu bwa maama wo tebujja mujjisaako musango, kubanga lubaala akuluma paka lwofa. Ate era bw'ofa n'omuzimu Kabaka n'agukozesa. Era emizimu abantu bagiroota nnyo nga giri eyo gyasa enku. Okitegedde? Okwasa nno enku mu kufa teriyo kwasa nku, baba bakulaga bukozi jjajjaawo bw'alimu. Maama wo okuloota omusajja ali mu bbulu nga ye yinginiya ku kizimbe kya kalina waggulu. Kyekki? Yinginiya kitundu kya bukozi. Maama wammwe yali alina okukola empewo, okutuukiriza empewo. Era maama wammwe alina amabanja ga lubaali mu kika. Era bw'anaagaana be bakadde bojja okusanga nga yali atambula mu nkuba n'aseerera n'agwa n'akutuka bbunwe. Be bakadde abasembayo n'ebibonerezo n'amaziga amayitirivu singa babeera tebeezudde. Ekitundu ky'omusajja ali mu bbulu nga ye yinginiya ku kalina, bbulu kitegeeza kubbulula. Maama wammwe yatumibwa ng'azaalibwa nga ye yalina okubbulula ensonga za Kabaka. Kalina myaliriro, kalina madaala, buli oloota kalina oba oloota emyaliriro gya lubaali. Ku ttoopu waggulu osangayo Kabaka Bulamu, ye nannyini myaliriro gyonna. Era Kabaka Bulamu bw'aba agaanye Muwanga tomusamira, Mukasa tomusamira, Ddungu tomusamira, bakubina empewo bye zijja ne zoogera. Empewo okujja ne zoogera si kye kitegeeza nti lubaala ateredde. Empewo nnyingi zoogera naye nga zoogeza maloboozi, naye nga tezoogeza mazima. Kati okuloota omusajja owa bbulu waggulu ku kalina nga ye yinginiya, maama oba mulaga nti yazaalibwako ekitundu ekikoze era alina okukola okulabika nga yeetereza bbulule ensonga z'ekika kyabwe. Kansuubire nti otegedde bulungi ensonga eno. Kale nno ekitambo si kibi. Ekitambo mpewo za mu nnyumba ezeekolamu omulimu ne zijjamu omuntu omu nga mukulu ye Kabaka azikulira. Ekitambo tebakikwata, ekitambo tebakisindiikiriza, ekitambo tebakijja mu nnyumba, wabula ekitambo basamirira kisamirire ne kitereera. Waliwo ekitambo kye basala abaana b'oku masomero, oba osanze musajja n'omufumbirwa ng'ewaabwe basezi n'akusala ekitambo. Embwa efumbirwa mbwa, bw'ofumbirwa alina ekitambo n'akikusala manya nti wammwe mwekiri. Bakisala ateekeddwa kukisala. Oba okategedde? Ekitambo bakisala ateekeddwa okukisalibwa. Era ekitambo oba omwana bamusalidde ku ssomero kitambo bakijjanjaba. Kyokka bwe bakijjanjaba ne kiwona, oba olina okumanya nti bakiroga ateekeddwa kukirogwa. Kyekitambo. Ekitambo mpewo ya mu nnyumba. Ekitambo omuntu azaalibwa nakyo. Ekitambo si kibi. Ekitambo kulaga obusezi. Ye mwana oli owookubiri ekinyama kiwateeka mu lusuku. Ekinyama ekyo bwe kikula, ekinyama kituuka ne kivunda, mwe muva omulongo kisiikirize. Bwe bafugika omwana oyo, omuzadde ng'akyali ku kaali omwana muwere, ekitambo kimulinda kusimbula. Omwana olutandika okwavula n'asimbula, ogenda okulaba ng'omwana atonda ekisiikirize. Olwo omwana oli amaze okuvunda ku kitooke gye mwamuteeka. Olumala okuvunda ng'aleeta ekisiikirize, ng'atandika okukula nga n'ono omulamu bw'akula, akula omulamu bw'akula, akula omulamu bw'akula. Omwana oyo okusituka obulungi omala kuzaalako oba omala kufumbirwako, kufuna obuvunaanyizibwa, n'olyoka olaba ensonga za Kabaka Bulamu bwe zitandika okukubanja. Kansuubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.